Into
Nedembe kundowooza mumuntu mulimu talina ebintu bwaliraba ati ffe abafamire tewatwaddaatuyisa abebweru tetumanyi kuba tosobola mulondoola yonna gyatambulira oli musajja amannya agange nze Lovinsa Nankinga nze mukulu wa Sobi anzirako omulundi ogwokusatu yazaalibwa mu 1975 mwezi gwa 11 nga 15 Sobi bwe yazaalibwa yabeerawo ng'omwana omulala nga yeeyagaza ng'era mulamu. Bwe yatuuka ebiseera by'okusoma n'atandika okusoma era yasomera mu masomero baffe tuzaalibwa Bukunda esomero e Kaabwoko tandika primary n'atuuka mu primary 6 okusoma kati kwali kuwanvu nnyo teyayeyongerayo nnyo wala ng'era abaana wamanya abajagujagu abaagala okuyiiya kino na kiri yeevaamu kuba yabeeranga ne jjajja waffe abagenzi kati n'asobola okubeera ng'atandika okukola ng'abaana abalenzi bwe baba n'ayiiya ssente n'akola bwe yava n'agenda e Kampala yatuukira ku situiti ezimu ez'e Kampala n'akolanga nga gayidi bano abayita emmotoka tandika mu gy'ekyenda awo n'andika okukola obwa gayidi siteegi emu ng'ayita zeeruzira ng'era tumusangawo oba ogenze e Kampala n'omusangawo n'akubuuzaayo bwe yabangamu n'ezaakaswiti n'azikuwa agamba oddawa n'omubuulira nti kansanga oba wa n'akolakolayo bw'atyo paka n'atandika obulamu mu kibuga awaafiiridde ng'alina abaana ne bawalaba abakulu balina abasu bannayuganda tubasaba n'obuwombeefu Sobi naye abadde ne famire ye naffe tuli baŋŋanda ze musaasire mu musonyi gwe ndi mudde mwafiiridde abadde yava mu kiri abantu tubasuubira bwe yavaamu n'atandika okukola emirimu gye n'ayingira amataka bw'ayingira amataka n'atandika okukola emirimu gye era abadde awabula enzira zombi oludda n'erudda bw'awabula enzira zombi k'oyo aleese n'aleese n'abagamba nti mwagala ttaka naye gwe oli mutuufu oba toli kakati n'abakwasaganya sometime abadde amaliriza nga afunye ensonga ku bombi ekyamusiza ttaka ettaka eryamusiza tekwabaddeko batuuze battaka eryo kwabaddeko bavudde Kampala era kyeŋŋamba gavumenti on this time base brother naye tebamutidde mu nsonga y'ekyo kyebasuubira okuba nti kyeyakoze ekiri yali yayingira embeera ey'okunoonya ssente naye ng'akinoonya buki embeera yamutukula naye bwe yafiiridde ino wammanga alina abaana be alina abakyala alina ndi muganda gwe ekimakitege nze ngendo bakolaki nze ngendo basigaza nange nina abange naye abalinga nze ngendo bakolaki basigaza nansaba gavumenti okenonyerezeko ku mbeera eyo yabadde waki wakati ye nawe secondly ekibaddewo ekirala
nti balowooza nnyo ku mbeera nti yali mukambwe. Obukambwe bwe kuva buto mukambwe ng'omuntu, naye obukambwe bwe tebubadde bwakwonoona ng'omuntu w'obeera omukambwe. Kuba jono bamanyi wana bati abakambwe, naye obukambwe bubadde butuukiriza ekyo kyalina okuba nga addaabiriza. Ye mukambwe kuva dda, naye nga addaabiriza ekyo ekireeta obuki ekiyinza okubaawo mu mbeera ng'akola ki, okubanga bw'otunula ettaka kwe yabadde okuva wano okutuuka miles ziringa mayiro kumbi ziringa yika nga 8 tukabaddeko muki bavudde Kampala. Amushuwa demwe ndi bavudde wa Kampala nga bagenderedde ekigendererwa kiri ekyokukola ki. Kati bwe bamaze okukola omukolo gwabwe ne baddayo, naye nga tebavudde ku kitundu, kuba ekitundu ekibaako abatuuze babaako nga bakoze eki, tebavudde bazize buzi ne babaza nga beera babatumye ne bamaliriza omulimu gwabwe ne bakola ki, batambula ne bagenda. Tusaba bwenkanya mu kyo kwaba bakimanyi, buli omu amanyi. Nsaba n'abakyala ababiri abo abamutuma omulimu ogwo bonnyini njagala kubalaba, kubanga ndekedde abaana 12 nze 12 bengenda okuba nga nfiidinga, ate nga nange nina baki, nina famire yange. Dirafa buli kiisi yenna awulira akikola eki, abadde ali mu bwenkanya, buli omu yakyogedde nti ali muki mu bwenkanya, era abadde akikola ebbanga lyonna, si lwaleero baddi wabula bunaku abadde akikola naye nga ku luno bamupangidde buki pangisi. Nze Mubiru Ediga nga kojja wange obisoba, naye abadde afunira abavubuka bangi emirimu, abatalina wa kusula olumu, abamuliraanye n'abawa emizigo ku bwereere ne basulamu. Okuva we yalokoka yali yatandika okuba nga akwatagana n'ebitongole era nga tusobola okuba nga bimuyambisa okukuuma ebya poliisi. Byonna poliisi mu Kampala kumpi ebadde mumanyi era ebikwekweta ebisinga ewuwe wakolera tebakola ki, tebakwatawo bikwekweto. Ekyo kyenyinza okuba nga mbumanyiiko e Kampala abaana abawadde emirimu kale bakuumya, abamu bambadde yunifoomu za hamu, abakuumawo bonna bayita mu ye kuba yali komanda hamu. Nze bampita Nobert Semwogerere nga ndi muto wa Sobi. Sobi ffe tubadde tumumanyi nga taata waffe, muganda waffe, baaba waffe. Talumya muntu, takuboggolera, naye bamugamba oyo yakoze bitifu bate ffe tulina mukala akabuli naye era famire egenda neggiramu ne mugamba Sobi oyo mugire boodi, naye nga Sobi tasobola kukubira simu n'agamba Nobert baŋŋambye wakoze boodi. Bw'omusisinkana munyumya birala biri bamugamba etabinyeganako kuba yabadde amanye ensi kyeki. Sobi yatoba yabonaabona okuva nga mwana muto, nakola obulamu bwe nga bamuli nga obadde ng'obiwulira, naye n'alokoka, ate bwe yalokokera ddala. Naye byonna ensi bye yayogera ffe tetumanyi butuufu bwabyo, Katonda yabimanyi, era weba nga bituufu tusaba Katonda asonyiwe Sobi kuba naye muntu ng'abalala bonna. Ebyamusobako Katonda abimusonyiwe. Tusuba ku muganda ffe bingi kubona omusajja abadde yakolamu. Ewuwe waliyo jimu, obeera mu jimu ne mukola akola etiizi, nze yankozesa etiizi kumala essaawa 5 hours tutraininga. Kugamba ye muntu akuwa inspiration mu buli kintu wakolaga nti kisoboka. Ate nga yaŋŋamba ekigambo kimu kye yankuutira nga weewalenga ekkomera, weewalenga ensobi yonna eyinza okutwaza mu kkomera, era nga newe mukubira nti poliisi enkutte Sobi nga asobola oddukulekamu n'agamba weewale ki ekkomera, weewale ebintu ebikutwala mu ki, era nga wemba nga kizze nkimalireyo, naye nga yaŋŋambanga nnyo weewale ekkomera kuba bamusiba emyaka mingi. Ate nze twali bateera nali mpaizi abaana be myaka 13 ne bamusiba emyaka gyali 7. Sobi yakomawo nadda. Nze Nareso Carol ndi mwanyina w'omugenzi, ffe tuli banyina b'omugenzi. Ffe omugenzi abalabe mumumanyiiko abadde abikola eyo, ffe waffe abadde mulungi gye tuli. Sobi abadde mulungi gye tuli. It is big pain. Sobi tubadde naye, tukuze naye, naye tukuze tumulaba kozi ffe byonna byabadde akola abalala ffe abadde tabitukola. Tusaba mu musaasire yenna gwe yakola obubi,
amusaasire era amusonyiwe, eggwanga lyonna musonyiwe Sobi. Omufu si mwe mumujajinga. You do not have any right to judge the dead. Katonda yekka yekka yasalawo. Nze kyemmanyi mu Bible nti ekibi ekitono bwe kiti n'ekinene bwe kiti byonna Katonda abijajingira wamu. Byonna tubirekere Katonda bamikwano mufiira bwereere. Those comments zonna zino mutedde ku social media tuzirabye nga family naffe mugana affe tumumanyi naye ate don't judge. Fenna lyekkubo mukwano oba okoze ebirungi bitya bagenda kukuteeka waliwo bagenda oteeka Sobi. Oba temudde abantu baleka bane tetwogeza busungu tetwogeza nnaku tetwogeza kweyagala. Bonna basobezza bonna batugidde abantu families zonna musonyiwe era musaasire. It is the better way. Musaasire era musonyiwe. Alabiridde abantu be in which engeri yonna gy'abadde asobola. So mumusaasire era mumusonyiwe. That is all we can say. Sobi tadde na buzibu eri famire ye. Ffe mulaba nti Sobi abadde akola abantu ebibi oba nga bwe bagamba nti oba alina ebikyamu bye yakola. Naye nga bw'omuyitamu n'omugaba mbadde nnyina omupangisa ntawaanya oba mbadde nnyina omuntu antawaanya nga gamba oyo sijja mukolako nsonyiwe. Era ffe twewuunya wuwa gye babijja nti Sobi adde akola abantu ebikyamu. Bannange Sobi Omukama amummuze mu mirembe amusaasire byonna ebyamusobola. Yakonfesinga era teri yavaayo kwogera nti ndi mulwadde wa sirimu naye waba yavaayo yenayotumwegaana tuziikibwa wamu ffenna Sobi muganda waffe. Mukama amuteeke Mukama amusonyiwe byonna ebimusobyeeko. Mukama yajajinga. Ngenze Nalongo Morini ndi muganda wa Sobi. Numiddwa nnyo bambi muganda wange muganda waffe taata w'abaana Saalongo. Naye tubadde tusaba bannayuganda byonna bye muwandiise bambi tubirabye naye mumusonyiwe kuba teri atasobya. Bangi bakola ebikyamu bayinza obutamanyika naye ate ono gwe mutegedde ne mukikungiriza nnyo tosobola kwagaliza munno kufa. Omuzadde yalese abaana be n'okisanyukira nga gwe atalina muntu naawe oli muzadde osobola okufa naye bamuse mu nfeembi. Tusaba bonna abamukozeeko obulabe batuyambeko gavumenti oba gavumenti enfa gye bamuseemu si nnungi tusaba kinoonyerezeeko tufunye obwenkanya abaana be bafune obwenkanya kuba abadde taata ate abadde alina famire nga naffe baganda be asooka okukwatako ng'olina kye weetaaga. Mwana wange bukyanga abeerawo ng'akolera gavumenti era ng'akola mu gavumenti era simulabanga kuwa walala ng'ali oti ali mu gavumenti eno. Kati ki ky'osaba gavumenti? Nsaba ennyambe nga nze omuzadde ku mwana wange kubanga abadde annyamba ng'ate yakolera ki gavumenti. Era kyensaba ayambe ne bamulekwa kubanga akola n'abanene mu gavumenti. naye teyakitwemu mukati butwadde nekojjawe nagamba lwaki tazimu abadde ekikonza oluusi akola nnyo usanga tazimu naye ng'aterekwata essimu naye era akimanya ekyennaku ekkulu ajja kumpeereza ne tukomawo nga bwe tuseka naga ndi kale katubiringi bwetutyo Sobi yaffe onze Sobi owawe kyowu mwana wo onze yitiki abadde ki ekibamuse awo nsazeeyo kutegeera konze ebyange bikomera ate najja wandi sikola naye kati baana bange badde bampeddeko bagenze banzigwako baana abataano abalamba. Gobadde omumanyiko oti Sobi ng'omuzadde ng'abadde andabirira ajja nandaba ne banne n'abakuŋŋaanya ng'ayagala nnyo banne ng'ate saabazaala mu musajja omu naga kundi aluliddawa atuuseeko kizibu kiranga bwawe nakubira maama abadde kikonza nange nkigweki aŋŋambye bugambye nti abali muli bulungi nti tuli bulungi nga bigwa ng'akola bibi.
teyakutta simu pozi nga bagize ndowooza nga yafudde. Essuula eno eyokusatu ono omusajja yagenda n'alaba era bye yalaba byamutawaanya kubanga yali nnabbi Yeremiya ne bimutawaanya nga Bayisirayiri bali beewaana. Simanyi oba ne kuno ku Sobi nga waliwo abeewaana nga waliwo abeeraba obulungi nti bakitalo mu butuukirivu n'abalala babi simanyi, naye nze bwe mba nga weebali nabo mubakubireko mu ngalo mu linnya erya Yesu. Buli omu kisaana yeerabe yeekenneenye kubanga amagenda mazibu naye amajja mangu. Katonda bwali mumulabyeko namwe mutuwoogalira. Nange naakubuuza ekibuuzo, mu lubuto lwa nnyoko walabayo ki? Lwaki ebyali mu lubuto lwa nnyoko tobinyumya? Eyo yensi eyasooka. Ate ozze mu eno neeno ogenda givaamu. Ate mwatugamba munaakuliraanye nti eno ogenda givaamu. Nga bwe wava mu lubuto lwa nnyoko neeno ogenda mugambe efuula omwenzi. Bino nno bigambo byange bitegeerwa bategeevu nnyo. Waliwo omuntu omu nga banza okuloopa munne nti ono mubi nnyo, kyokka naye oluva mu kifo ekyo n'agenda n'akola kyekimponda mwembi abanyiigira wangi olw'omwenda lunyigiza nti awo olwatuuka kubanga mwangu okwenda ensi eyonooneka n'ayenda ku mayinja n'ebikonge kubanga mwangu okukola ki? Ono gwe mulaba alumiriza ye mubi n'okusinga eyafudde kubanga ate ye obubi bwe bubba mu Kampala ne bubba emitala w'amayanja ne buvuma abasigaddewo ne bujooga ne bukwate ne butulugunya abantu bali mu makobera bakaaba. Ate waliwo abadaagana sayidi eri waliwo n'abakaaba nti babatuddeko abakazi bonna bali awo bakaaba. Naye ffenna ne tukyukira omu ne tugamba nti naye Yakobo oli bubi so tabangako. Naye buli omu apime emmeeme ye n'omutima gwe ategeere Katonda kyayagala. Bayibuli eŋŋamba mu kitabo ky'Abakolinso eyogera bw'eti, egamba nti bwe tubeewala mu mwoyo, bwe tubeewala Mukama waffe, bwe tumubeera ewala tuba bubi. Era Bayibuli etunnyonnyola nti kyetuva tuguma omwoyo okubeera okumpi gy'ali. Era Bayibuli emaliza ku Lw'omunaana 12 wansi ng'egamba nti naye buli muntu yenna agenda okuweebwa ebintu bye bye yakola mu mubiri nga bwe yakola, obanga birungi obanga bibi. Gwaloga munnange naawe asera amasabo si gaabwere. Mwavuddeyo muteekeredde lubaale n'obuti mubuyisizzaako amannyo kubanga mugenda mu ngendo mpanvu, naye wano muvuma Sobi. Olunaku nga luwedde tuli ambazi bw'engule, tuli ambazi bw'engule ffe, tuli ambazi bw'engule byonna bwe. Totawaana kulowooza ku muno. Bayibuli ekugambye mu kitabo ky'Abakolinso ky'okwesula 5 onyuma 13 nti mwekebere mwekka na mwekka, mwekeme mwe temwetegeera mwekka nga Kristo ali mu mmwe, wabula nga muli abatasiimibwa. Kale abantu bayimiridde ku nsi nga Katonda wakwogerako naye nga tebaagala kubasiima. Mukama babampera omukisa ko kinkyusa okujjako Katonda mwene ng'ayagadde. Nze ŋŋamba nti Mukama abawa omukisa bwe munakkiriza ekigambo ekyo ne mulaba amazima ne mukyukira Mukama Katonda wammwe ajjudde okusaasira lwa okusunguwala. Werere oba naye nze nja kukola kyensobola essimu eyange kweri full time. Abamu ku bawala b'omugenzi ono bagirina, waliwo eyankubiddeko n'essimu kwata ne bwe nsanko mistikolo nga nziramu nkola ki. Era emirembe gyonna omanyi obuvu bw'ennaku z'omwana w'omuntu, so toyinza kubibuusa maaso kubanga wateekateeka. Manyi nga Sobi omugerera ebiro n'ebisa nga mugibuuze mukitereeze omulala ogera
Musemeleke mabega. Olwano olutalo lwammwe nga muli omuntu mufube nnyo okugyamu obuntu obubayitisa ababi mufube nnyo okubutunuulira engeri gye buyinza okuvaawo kati nga tusiibula Sobi katusome olunyiriro kubanga tukimanyi tusaba abakyala bakaba basirike kubanga era essasi bulijjo litta naye ate bw'okungula obwavu n'obuleka ng'essasi likulikuubiri obugagga obutwala ng'osiimye teri muntu yenna ayinza okuba omulungi wabula mu maaso go nga gw'osaasike abo abaalokola